Mwami amanyiddwa nga Mutaaga David ow'emyaka 69 ssaako ne mukyala bwe Mutaaga Florence ow'emyaka 62 battiddwa mu ngeri y'ekikangabwa abazigu abatamanyiddwa mayitire ku kiro ekikeesezza bbalaza eno. Kyabagu John Pongo n'omuganda w'omugenzi atutegeezezza nti bano beekubira omulanga ng'abazigu babalumbye wadde nga tebabadduukirira mangu. Ziba ssaawa zibanga zaali 3:05 nga madamu akuba essimu akubira muto wange ono abakolera ng'amugamba Ronald yamukubira akaaba n'amugamba nti Ronald yanguwa jangu tulumbiddwa abatemu dadi bamukoze eki bamukubye ali bubi mujje mwanguwe kati Ronald ne badduka nnyo ne banguwa bavuga piki yange eyo ne banguwa okujja ku siini okutuuka basanga gate teggulwa ne basanga gate nzigule nga muzeeyi agudde wansi naye kye batamanyi oba muzeeyi yali afudde oba yali tannafa kuba yali agudde wansi mu gate mu kikomera. Kati sister wange n'agamba brother wange nti kyoba okola tudduke tukole ki tetuyingirayo ne tudduke tugende ku poliisi ne tugambuka waggulu mu nnyumba we twagendayo twasangayo nga ne madamu bamutte naye ng'enzita gye battamu muzeeyi yenzita yemu gye battamu ne madamu nga kyazuulibwa nti tebaakuba masasi wabula bamufumita kiso nga bafumita ku mutima nga si biso bingi naye afumita ekiso kimu yamufumita ekiso kimu n'omwamukyala era naye bamufumita ekiso kimu ku mutima bw'atyo madamu nga naye ali waggulu nga mu kisenge master bedroom gye twamusanga ng'agudde wansi ku tiles omuzeeyi ye twamusanga nga ali wano wansi naye ye yali agezaako ndowooza okufuluma okuggulawo wano eno okusinziira olw'ensonga nti ku gate twasangako ebisumuluzo nga biriko n'omusaayi naye ndowoozayo obulamu bwabwe bwe bwakoma. Kamera zasobodde okulaba omutemu ng'ayingira naye teyayise mu gate omusimu yabuukidde ku muti guli wali emabega wansi wali ku muti gwa kedoko yabuukidde n'ayingira n'ajja n'ayita waggulu bwati ku mabaati n'afuna akadinisa kaasala ke yayingiriddemu ennyumba kuba wabadde wasibe. Kati omutemu oyo yabadde ayambadde enkofiira ng'ate ayambadde ne masiki ng'ayambadde ne glove era mu vidiyo ebalaga nti yasoose nabbatuuza mami ne dadi nga tanabatta yasoose batuuza we yabatuuzizza wansi n'ababuuza byababuuzaawo awo n'atandika okubakolako obulabe. Kale babadde nti tebawangaalira nnyo wano engeri babadde babeera Switzerland naye nga batera okujja ne babeerawokko ne bamala ate ne baddayokko kuba omwana omu ali Switzerland ndowooza omwana omu ali mu America kuba balina abaana 2. So brother wange yabadde atera okubeerawo nabo nga yabakolera era babadde bagenda ebweru yasigalawo ng'abeerawo yabadde abeerawo era babadde bakakomawo ndowooza weeks nga 2 emabega. Okusinziira ku bye nawuliddeko kuba nawuliddeko omukyala ayadde alina essimu gyakuba kuba security wano abapoliisi yabadde nti omutemu yasoose eddoboozi lyawulikise ng'agamba nti gwe jangu olabe wenzita bbaawo ndowooza ng'agamba madamu ate ndowooza n'ekirala waliwo bye nawulidde saabiwulidde bulungi naye yadde agamba nti lwaki simanyi otulemesa ng'alina ebintu byababuuza lwaki otulemesa something of that kind. Era nayongedde n'akuba omulanga eri poliisi ya Uganda okukola kyonna ekisoboka okulaba nga obwenkanya bufunibwa. Naye nga tusaba poliisi ekole okunoonyereza okusinga baganda bange basobole okuvaayo munda amangu tusobole okufuna obwenkanya. Zeekuliza Po ssentebe w'ekitundu kino atutegeezezza nti abantu bano tebaabadde bapya ku maaso ge era we basenga ku kitundu kino tebaalina buzibu bwonna wadde nga babadde bankuba kyeyo. Abantu bano mbadde mbamanyi mwami Matanda David ne Matanda Rebecca omukyala we. Kyannaku nnyo okulaba nga tufiirwa abantu baffe mu ngeri efaanana bw'eti. Kye nategedde nti bali mu nsi ya Switzerland naye ne bawulira nti bakuze baagala okudda ewaka. Bwe baamala okuzimba ennyumba eno yazimbibwa mu myezi nga 2 gyokka neggwa.
ne bagiyingira era we bagiyingira bajja ne banneeyanjulira nga bwe bali bannannyini wano. Ne mbagamba mbadde ndaba poloti eyo buli lunaku okumala ebbanga. Poloti eno emazeewo emyaka egisukka 3 nga teri developed, naye ng'abagikuuma bagamba nti erina bannannyini yo babeera bweru. Ssentebe w'ekitundu kino ayongedde n'atutegeeza nti yafuna ekikangabwa amawulire gano we gwamugwa mu matu era n'akubirawo ab'obuyinza mbagirawo. Amawulire gano nagafuna mu kiro ssaawa 4 ku Sande. Omutuuze omu nankubira essimu nga ntegeeza ng'abatuuze bano bwe batemuddwa. Tamanyi oba balamu oba si balamu. Nakwata essimu nenkubira defense wange nakubira poliisi ne bajja wano, nze saaliko, bagenda okutuuka wano basiŋŋaana omulambo gwa nnyinimu nga gugaŋŋalamye wano ku gate we tukubye amabega. Ate bagenda okwetegereza oluvannyuma nga n'omukyala yattiddwa ali mu nnyumba mu kisenge kyabwe naye mwe yagudde. Amazima kyatukubye enkikwe y'amaanyi nnyo. Abantu bano tebannaweza mwaka nga bali mu nnyumba yaabwe muno. Abatuuze b'ekitundu kino balaze obweraliikirivu okusinziira ku ttemu ly'abatuuze bannaabwe abattiddwa. Ng'ekyalo tutidde nnyo, kye tusaba security ekola okunoonyereza okw'omuggundu okulaba nga batuuka ku kituufu, kubanga naffe kikyatusobedde. Tuwogera ebintu bingi naye ekituufu tetunakola ki, tetunakitegeera. Mazima kirudde okulabikako mu kitundu kyaffe. Amazima ddala Lugonjo emabegako ffe tuberedde abaana abato ebadde etiisa, naye Lugonjo egenze ekyuka mu bintu ebimu nti obutemu bubadde bukendedde nga mu mazima buli omu atambula n'okutambula wano olumu ekiro